ensonga esemba tugenda kubanga tukwatako mu dakiika nga 15 zetusigaza ku mpewo egenda kubeera ya mwana mulenzi si mwana mulenzi omukulu taata waffe jjajja waffe amanyikiddwa nga Ssekandi former vice president amaka ge gali mu lusuubo lwa waggulu nnyo era we twogere saa zino naye yavudde naggulako omukyala emisango egya waggulu ennyo ekino si ekisoose okubanga kibaawo twakyako ow'omukulu amanyiddwa nga Gilbert Bukenya naye bwe yava mu bukulembeze amaka ge negentulanga gasattira awo wuuyo nkutwala empaka yagamba nejjusa nagamba ensobi gye yakasinga okukola muvubuka we kwe kuwasa yandibadde yasabudde bamaze bufumbo yabukozesa okukola sente ensonga za VP former VP gwe twandise muno yali namba 2 wa Uganda ezawa ne mu namba 10 teyaliyo oyo tamalago simalago gogera naye kuno yayogedde I wonder Baganda people obani ayina kyovona nze nesiba kabaka kuba tali Muganda ayina buyinza wano ati that amaka gasattuse kayedda kiri kimu Museveni agala mukendeeza ku ssente ayina nyingi yenywera kabbiya wali ku kabbiya Museveni amanya Abaganda beebuuzaabuuza gomanye kyaleetera Gilbert Bukenya ogenda nga okuba kabina kagundi kakapakati yagenda nga nakakuba pa nakola omanyi yali ayagala kuleeta pikiki agamba Museveni nze nafuuka zoro sina kyenkola any person who is not in their league bw'oba naddala omuganda Museveni akweraliikirira osooka kufuuka zoro siba mu mabaala kola ki Gilbert Bukenya eyajjanga mu bbaala yajja mu bbaala amaze bukyatwa naawe oba mu covid nga yasibanga mu bbaala nakuba bubira bw'abakazi do you know why yakikolanga nga tayagala musibako misango kulaga Museveni nafuuka zoro naye nga Gilbert Bukenya ayina university ezo ajjanga visiting lecturer gomanjete mu America Botswana South Africa oba ne Namibia visiting lecturer bakusasula first class good ticket nojja boti buli lecturer gy'osomesa ze sente oyo musajja naye kati Museveni oba threat ya Bukenya ya Gilbert nga yogerako ebintu natwaje kwa kusebja genda wansote very good genda mugirabe yes naye Rosa lwaki yefuula zoro kubanga Museveni abantu bakisinga okutya be bantu bo central we ngamba aba central I don't mean Baganda people only aba central akimanyi buli muntu noba mu Lugwa noba munyankolo oba munyarwanda akimanyi first of all omuntu akulidde wano aba tomwawula na bwakabaka ba Buganda ekyo kimwe ekyokubiri bagugumyeko bebamanyi internet ku state kayo n'amaka ga Bukenya nzija oba ati jenali go wali yonze nasiba nga mu nkubo za state house okolayo kikaye naawe kati gwe katika nkule simiti abantu ababbo nga obulu bakosanga okubba obulu nga tuli bankizo nnyo mweno government gompita kano ka Dr. Tiamala akalingo gundi akawumbo ko kukubo pese linga kawumbo ko kukubo oyawere nedda oyawere tomulaba buri nayo kiba kibi akiwolereza ayogera amazima kirugalwa newe kiba kibi njamuleta tulewa wisdom brand yang ngatula neje mumbo jabbi sisobola leka nawe atakiruwa atne omuntu atalaba nawulira nnumba munajaganyiza olwatumwine omanyi oyo no olubaawo basajja biwempe baagala nnyo bansi babajja kunsiba ifite mwagala si mivule naawe agamanya gatumiwa baana be bayenda bwenzi nga tebabeekakasa basajja mivule bwogere bizibu kisa kya Maria kya Mukama abaana be bayenda obwenzi ge babatuuma have you ever seen anagire personing oyo actually wogata akabira ka kisa kya Satan ye face ya basajja biwempe tunula mu kamera we ko eruwa byange era byenjogera nze mbivunanyizibwako mbulira anagire Muganda like that person mumbulire nali simanyi mbu munaye olya biki olya bigere bya mputa biki kyoli era wobo yagala kanga bana leta basajja biwempe Ssekandi okubanga amakazi akati nzira ku kya Ssekandi let me tell you something Ssekandi gwe kyotomanyi nga omanya I'm using example to justify what I want to say damu kiriyo abantu balagirire gundi interview yakora yes we mugende wa sawa eriko Professor Gilbert Bukenya tells the aftermath of politics kati ojja kulaba omusajja one educated who's omanyi solo ko educated nga tuli connected who's connected olaba Lwakana Rugunda mwete mumanyi government ya Uganda munonya na nemeddo tosobola kizibu atenga tosobola kati ali mu America government ya America ku muleme gwa Trump yagano sinkana Museveni omuntu ogu mu Uganda gwe sinkana on official duty yali Lwakana Rugunda why Lwakana Rugunda ine eddwaliro mu New York
eddwaliro kati omuntu ajjanya baba America ekyokubiri mu America lwakana lugunda kakati oyo mu America because anyone wobera mu America osobola ofuna empapula but ali ku ddala nti musawo sinansi n'eddwaliro lye kakati Trump namusinkana teyasinkana Museveni kakati now wuli akanakandi I'm using examples to justify what I want to say. Abantu abava mu Central n'oba toli Muganda bw'oba toli muleegeza bakucekinga nze nakeerako URN ngamba bamanya miliyoni 83 nyina amaduuka ana nze olaba Mapera House ogende yemanga omuntu yantwalayo yalina musango yali hamu nga mmaze emyaka gyonna nsimenya paka nkadde bwetunula nga agakatonda muggulu and I don't know neba ngamba nyina simanyi ku William Street amaduuka ana simanyi agamu gatuusaaki nenja kunyonyera ekibali bankoze baddira tin number yange ne bagenerating enda ne yantaasa era li mwestana nga limuyona nga sikimanyi naye kyebali baagala nga balaba wisdom aina independent mind tatweguya ali contented tukoze tutyo munyenya baina 1 kungamba bamanje musolo kuntega mukazi kuntega mwenge kati nze siri muntu w'abakazi kaha kutunuzira nti kati ne bampita wa oberawo otya nja ekikirwa kyalula tujja kola program wisdom oberawo otya kakati munnaye kangubulire ati oba mu struggle kubanga kakati papa njagala tukole program nkulabe Chameleone we yalumbye Bobi Wine njagala njikole ngeri separate ngenda okukubira gundi namuleka waggulu si yali number 2 number 3 Inja mukati wali gwanga mujjo mwako kujja mu January ereyo yeyo nja kunga abantu okujja kubanga era Chameleone akimanyi no tuse bigambo obere no nomukuba omusanga ati no kyusana gamba ani amanya amanyi ganga ani agambe we malize Ssekandi nada sobola butakunga bakubanga ekyo kiba kirabo byo point tetukanya neera nze kati era akimanyi Kaye Wisdom ne family y'amayanja tuyomba naye ate tugikwata ko nze nyina license yo ko givuma gwa mulata givuma kati kati amakaga Ssekandi bwawumula 1 is a threat omusajja amulaba nti Ssekandi omanyi Museveni asinga Ssekandi obukulu kisoboka kumfaanagana y'ebintu byenjirabamu kakati lwaki afaanana bwatyo Ssekandi bwe yatandika okukola sente anywedde omwenge paka myaka aga kubanga ennaku tagirabanga kalinga Sebana Kizito natuukako Sebana yaŋŋamba mjenkaaga mbaali bavuga muvuge nentunula bwenga yangamba in 60s Sebana bali bavuga muvuge nga bamugulira oluggi nenga si minister siki abasajja ba Ssekandi tebalabye ku nnaku kati osobola musango mwenga gunyonedde myaka aga era nga tagweguya Museveni kubanga yali yemanye ennaku ye n'obukopi bwe agamba yanywako ku mwenge yakinyumiza tuli mu Sept House yagunywera mu Suzana yangamba 63 nawulyanga bikaaba n'abibaako n'alokoka kati tebereza omusajja ate kumanya obunaku bwe yabumanyira kyovola atali anyama ate yandigisanzeewa yakula tagirya kubanga yali ya bei yali ya bei ng'ente ze balina yali alunda nnunde nga yo manyi nti nawali abantu nga basobola okuba batundaawo midala gya mbizi oba ki naye nga ate gwe tosobola girya why gye yekuweerera yali alunde si buli mulunzi wante nti yakkutadde ennyama asobola okuba ng'ente gy'alunda ke kasuwa kakati Museveni yakola talya nyama kyova ne Museveni goyogera katakani bawane ati Ssekandi nzija kati omuntu yenna awumudde ebyobufuzi nga abadde mu Central Museveni amweralikira naddala nga talinaako ko kyovola Museveni alina okuba Kadaga omuteeka wali why Kadaga was not a speaker wa Busoga kyekikyalemi amongi kati Kadaga had crossed from Busoga to Buganda to North ne mu Western nga ayinayo nga naye batya buti Museveni because she was a national speaker Ssekandi agenza okuba kuba speaker n'okuwummula gomanyi sente zaafunyawo kati jjukira babba ne zaafuna naki kati omusajja agamba ono Ssekandi sente zaalina abeera ku popopo kulya muwogo na mwenge kitegeeza tagenda mwanje na mwenge ne kabbiya kale ne kabbiya chupa ya bia ku popopo esolo ko ya kale katujibalire 14 nedda tesoboka ku popo ya 5 kale ya 5 kati weba ya 5 anti yobimanyira kati mwanjenwa esembe yo kanana kakati kitegeeza omusajja tagenda wali expensive abeera wali kati omusajja abuuza ono sente zo nomudidi yaguteekawa Ssekandi tagenda tomulanga ko Italy mbwa agenze kulya sente South Africa mu America ina maka
bagenda kuwummula ate bagambe wagenda mu America wali omulabyeko mbu agenze kulya ssente era wagenda ng'alya hot dog ya dollars emu kati Museveni yeebuuza where does this guy put his money? That is the worry. Kati kankubula ekintu kimu Smith bw'oba omanyi nti ogenda kuyingira by'obufuzi weewala abakazi nzo ndaba wano nkugereza zijja kukya Ssekandi olaba Moses Mbigirwa waafuuka ekizibu Mbigirwa oba Bigirwa I'm not a Mugundi. Ye Bigirwa. Ono gundi coordinator wa NUP. Ye Bigirwa. We balaba yo yafuka ekizibu. Bam ebyaddala genda Mosori na kavalinga. Bwe yafuka ekizibu. Nga basula mu Uganda mu ghetto. Bakeera ne bajja. Ne bagamba Bigirwa ono tukoze tutya. Ayagala nnyo mukazi we balina abantu ne bakwata omukazi. Namuga ogenda fuuka mbega waffe wambige nga bamanyi Bigirwa alina information nene. Ne bakwata omukazi ne bamugulira ennyumba emunyonyo. Goma nche kitegeeza. Ne bagamba twagala okyankala nnyo omusajja oyo ne bukera ne bamukyanka nga baagala omwavuwaza omukazi n'akandya n'ennyumba ya Mbigirwa nga naye babadde bafumba balina n'abaana ne bakola akodi okukwata Mbigirwa bayita mukazi nkulaga engeri gavumenti eno kyekozesa abakazi ne bagamba omukazi twagala tukwate n'omusajja tukoze tutya gwe keera bwoti omuyise ku nnyumba ya sipiika ekkololo ebisigadde obitulekere kati Mbigirwa yakeera mukazi wange muga Mbigirwa nsaba onyambe nti kiki nsaba ku nyina gwe njagala ontwale nga Mbigirwa ajja njateekamu amafuta ng'ateekamu tugenda kolo yita wano kati ng'amuyisa bwati baba bayita ku nnyumba ya sipiika nga poliisi eri wano nga weeri ng'emuyimiriza nga bamuteekako mpingo nti obadde ozze kusaba miliyoni 10 mukazi we tebaamukwata nga wasipapa nga ye tebaamukwata ng'olwo bamuteekako empingo kati Mbigirwa kwa mugezi nupe ina balooya bali basegona anyinyi baba bwati nakuba ebibuuzo nga binanga nyimadde bade osegona oyo kojja segona mwagala buli wakola proceed ya lawyer wana Uganda asinga okukola kyaita cross examination bwe kasitoba wali watu mtwale mu ICC oyo musajja tamanyi mwema akola kyaita cross examination tamanyi lukwago tamumanyi anti cross examination ina kuba smart ebibuuzo bijirawo biva moli kyayogedde kyabala lukwaga ate mukugu mu kirala ne wano nga batadde wali witness ombuuze akubuuza n'akutomeza yabuuza Kibalama paka Kibalama yamuga yo waye musajja gwambuuza nze yaŋŋambye okwogera bye nayogedde wuuyo w'amagye so Ssekandi nkugereza ebyambigirwa nkuleete ku kino olemega wisdom byayogera wuliriza mukyala wa Mbigirwa we twogera abeera mu nnyonyo yali takola nga tasika wadde muwogo abeera mu nnyonyo ali mu nnyumba kakati labayo kati baatunulidde Ssekandi bagamba wano Ssekandi Muganda bwakaya nawa Bobby $1 million nga 3 mu kalulu kiba kiwedde kubanga akaluwa akaddaku kagenda kukolebwa propaganda bulimba na sente bw'oba tolina sente ojja kukola ki kasobola kyovola wano nzija kyovola ba wano Kenya dola yalinya netuka kunya kubanga dola bazitwano paka Kenya ose nja kunyonyola wolidda akaluka Kenya twakayingira mu ne kakolera Ruto bulungi in a simple term Ruto abantu abere Kenya Kenya we wandisa okulonda olina okudda ku kyalo gyozaalibwa kati baakere bati abantu nga abasinga abera mu Nairobi baga sina sente ate okwate emitwalo nga 10 ogende waffe okulota Ruto manchi yakola ngateka obasi yagana nafuna Sonko yali gundi governor Nairobi ne kyali omulala yali wa taxi nga bafuna emmotoka ye nga azisasula kusomba abantu ba Ruto paka ku byalo ate emmotoka batuto ina balinda nakubaza Ruto okukakana nafune yasinze emitwalo aga kati Ssekandi bamweraliikirira naye lwakubanga Ssekandi omulaba mugezi omanyi omulaba bwoti olabanga ddofe kugayi Museveni yatugamba myaka 7 emeka Ssekandi ndoza 7 mugumu biri byalabika ali bwati ate munaye abantu nga Ssekandi bawangaala anti abantu nanga zero bwati tafa kati Ssekandi manchi akoze kati Ssekandi kankamaleyo oyo omukazi bulijjo nze nagenda kupopopo nyine bifaananyi ne Ssekandi abaddewo abasajja abaganda nga Ssekandi taba na mukazi omu that is their culture kati omukazi oyo abaddewo bulijjo omukazi yakedde wano n'atandika okuleeta kiremu omanyi wategedde omukazi byasaba nabitegedde ne Ssekandi nayo ne kata muwabidde anti lwaki amuwaabira amanye n'alemu engeri gyekola kati ate Museveni kyataategedde nti Ssekandi alowooza bwe yava mu bwalooya yaluzinga contact ze mu judiciary kati omusajja mugezi
kati nakola wanu nawaaba ekisooka omusango yasose naguwangula osegera ekintu ekyo ate nawaaba kubanga kati ekyo mu 70 yakibaze kati naye ekigendererwa mmwe njagala mbabuulire buli muntu yenna owa sente n'oba toli muganda bakweraliikira oba ne sente nga tebamanyi tebali sure oba oli ku saidi yaabwe sekandi baagala mukendeeza ku bugagga waayo bakimanyi anytime asobola okuddira ku bugagga bwe kubanga teyeeguya tusobola n'okubeerawo nga sekandi mutuuze wa Australia oba anywhere abaana be bagagga abaweeredde famire ye kakati nga zaalina asobola okugamba ye bannange sekandi alina kapi ewakalaba akakyala akatera omuntu kali awo naye maama oluusi oba otya buti naye nja kugenda nkubire muzeeyi wange bakabulinde mugambe omwana oyo abadde kinzize kuyambako ku sekandi naye kye balina okumanya abantu nti mwe kambabuulire enjinga enejja mu Uganda abantu abasinga bagenda kusibwa era kino kigamba nnyo abagagga osobola okuba nga right now oli mu good relationship ne government bajjako era nga tolina kyobakoze bakere nawe bakujje bakulyeyo bakusumbu mbadde mbasaba anywhere bwe mulaba omuntu abayiyewo omubiri muyimirire nabo nze ngenda nempulira omuntu nga kakaye nakubira essimu olina eddakiika twogere how are you okay bannaye tusanyuwa tukwagala nnyo mpuliriza nze teri muntu anjagala nga tonjagala na ssente zo bw'oba tonjagala na ssente zo tokola ki olaba katonda yennyini olaba katonda nze mama wange bafa dda era kinakyo kyogere nze nyina abantu abanzadde nyina mama wange Robina Sebayiga awo UK mami Faith awo UK abo bagamba nagwako bugwe kizibu ne bafunewo lawyer kino ekyali kintwala ekyeruweru n'abalala mami Sophia German yoga amaka gagano tubeera mu vira buli ngende Germany gomanyi vira nga sikalina kyenjagala okugamba nti bannayuganda bwe abantu bonna abali e Uganda naffe abali mu sitwago kwantu boogera nze nasanze abaana ne banga Kaye ku kisaawe kwennyini abasirikale banga Kaye weebale kulumba Uganda Airline why balina bye bakyusaamu we wabalumba kati ekyo kinsanyula waliwo omuntu omu eyanyambyeko awo URA nga nze n'ebintu and he was a westerner why nanga wisdom ina kyokola fese tutakola ne mugabo lwaki nangamba ine ekintu kyoyogera ogamba nnyo nti aba westerner si buli mu westerner nti akolera government abangi babonyebonye okutuuka wetuli nanyumiza story engeri gyajja ku kisaawe naye ate Smith kinkakatako kubanga saagala abantu banga aba westerner bantu babanyigire era ngokola kubanga abantu basobola okugamba nti buli westerner ina awagira okukubwa abantu okubwaka no n'ekirala kino kyokka buli muntu yenna ayagala okuleeta okusosola mu mawanga kiri initiated by the government kambabulire ne munaba mukikola muti abantu mbu okukyawa abaganda we can't hate the kingdom of Uganda we shall never hate Baganda people actually mba mwagala okulaba obusosozo obwana maddala mujje mu western region so mbagala nnyo enamba yange kanjigabe bugabi enamba yange eri 070 49 bw'oba togikutte osobola okuzzaayo emabega nogira erina ku WhatsApp naye nkiddamu okubeera ku Wisdom tukwagala nnyo njagalaako ne ku ssente zo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya yenze King Smith nga bulijjo no ku Celeb Jazz ate yonena gye tusinzidde okubanga mutulaje musinzidde okubanga mutukobera mwebale nnyo nkoze ne Emma ku kamera lunako lwairo ne mwana mulenzi Tone ku audio abaddeko nga atukwata audio nga ali bulungi nnyo tusinkana ate weekend ejja era sona kujja kubera lwakuna nga nkyaliddeko omukulu amanyiddwa nga Kaye Wisdom njagala okomewo tukole programu ya kamiliyoni yalumbye Bobby nkunnyonnyole producer tukomawo wanenkya tukomawo amanya yenze Smith Billy sagala kwebuzabuza ku producer tobaako na joraga